Abayizi okuva mu ttendekero ly'ebyemikono erya Malaika Vocational and Business Institute batikkiddwa. Bano abasoba mu 15 batikkiddwa mu masomo ag'ebyemikono ag'enjawulo okubadde okufumba ebya saloon, fashion and design wamu n'amalala. By the power of the authority entrusted to me, I congratulate all those persons whose names have been read for the award of a diploma in fashion and design of Malaika Vocational and Business Institute. Congratulations. Dr. Patrick Byakatonda okuva Ministry y'ebyenjigiriza ate nga yakulira DIT y'abatikkidde n'abakwasa certificate zaabwe. Gavumenti erina enteekateeka nnyingi nnyo eza skilling, waliwo eza industrial hub, waliwo eza PASAID, waliwo na zino, waliwo ne grow project eya World Bank. So enteekateeka nnyingi nnyo, oba wasoma oba tewasoma naye ng'olina obukugu tukkire ekitongole kyaffe ekya Directorate of Industrial Training tukugezese tufune ebikwogerwako nga n'obwogenda ebweru naawe bakakasa olina obukugu bw'olina. Abafunye certificate mu misomo egy'enviiri bafunye omukisa Omusumba Lozias Bugingo y'abakwasizza ebbaluwa zaabwe. By the power of the authority entrusted to me, I congratulate all those persons whose names have been read for the award of a certificate in hairdressing and also the award of a certificate in beauty therapy for God and my country. Donna Masoro, Director w'ettendekero lino, asimye abayizi n'abazadde olw'okussaayo omwoyo ku nsoma y'ebyemikono. And on this note, I would like to tell you that we not only train your children, the world trusts us with trainees. Our chief guest, the director of DIT, has previously given us teachers to train, like the same people that examine the people that we teach and others countrywide, taught at Malaika. Ambassador Robert Masoro asimye gavumenti olw'okuwagira ebyemikono okuyita mu Directorate of Industrial Training. But this is something that you will have to work on when you start your working life, i.e. reporting to work on time. You need to have this as a very important aspect of your life so that things move on time and move well. Omusumba House of Prayer Ministries International Lozias Bugingo agambye nti omukisa guno gwabaweebwa nga ekkanisa era bawandiisa abayizi nayozayoza n'ettendekero lino olw'okufuna ekifo ekipya. Sister wange, mukwano gwange, sister wange, so mbadde nyina okubeerawo nga family naye ate nga awagira vision. Abazadde tuteekwa bategeeza nti n'ebintu by'abazungu byonna bye tufuna bakola bikole. Kati ffe batukweka amagezi ago ne tugenda mu kitabo ekyereere ne tumaliriza nga tuli ku street tunoonya mirimu. Ate bw'oba oli ku street ogula ddole, ogula obugaali, ogula biki, ebintu ebyo tunoonya ebintu abaana byasobola okukola ne bivaamu ssente ne baba basomye ebirala naye n'abanga alina wasobola okuba nga ajja akasente. Abayizi be twogeddeko nabo basimye ettendekero ng'abasinga babadde bamaze okufuna emirimu. Nti Katonda yannyamba olwamala osoma nenfuna omulimu as I was waiting for my graduation era nga nkola ku beds and cows. Bagamba banange tebageyanga emirimu just bajje wano basome kyona waba uli ayagala kusoma ajje wano olumala kusoma funa omulimu abalina experience ng'emara. Byatumwebaze Godfrey, Crossroad TV, Omunnyo.